yalondebwa eddogo simu njifunye tulinaye mu bitundu ebyekamuli olunaku olwaleero z'ennaku z'omwezi 22 pulezidenti eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yazzeemu okutalaga eggwanga era nga twongera n'obategeeza nti ffe tuli ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era embeera gy'olaba ye convoy ya pulezidenti His Excellency. Mabegako awo tulabye nga poliisi eyagala okulemesa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okutambula. Nenga twongera bajjukiza n'obategeeza nti omukulembeze w'Abannayuganda, omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayingidde kamuli. Ab'ennugu bakufa mama, ab'ennugu bazirika. Kakati nno nyongera bajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe ti pulezidenti eyalondebwa Bannayuganda, omukulembeze w'Abannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli naye live ekamuli. Oba poliisi etutataataganya bw'eraba abantu baffe nga bangi munnange nga babakubamu tiyagasi, munnange nga babakubamu omukka ogubalagala. Naye ekyo tekirebeddwa pulezidenti w'abantu kugamba nedda temujja kutumanyiira ekimala kimala ffe tetwagala kumanya. Oyo ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu fresh and clean gwe tuli naye. Convoy ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeeyo era nga tuba tuyingidde kamuli. Tuba tuyingidde kamuli baganda bange, mikwano gyange. Kyennyinza obbagamba n'okubategeeza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 tulina mukulembeze waffe eyalondebwa Bannayuganda, omukulembeze w'abantu atalina kyagamba. Mwebale nnyo baganda baffe bannakamuli, mwebale nnyo okwagala nakwaniriza His Excellency. Tusiimye nnyo bannange, tusiimidde ddala omukwano guwangaale. Thank you very much, thank you very much, thank you. Abaganda baffe ab'ekamuli mwaniriza pulezidenti, mumulaze omukwano, mumulaze essanyu, ababoda, abatakisi, abaki, mwena abazze. Leero it's our day ne kamuli. Bannange tujja n'ensonzi olunaku olwokusatu next week nga tugenda e Masaka. Owobulevu alfe. Anti omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli naye live ekamuli era nga mukwano gubadde mungi, mukwano gubadde gwa ssanyu, mukwano gubadde gwa namaddala, omukwano guwangaale. Anti pulezidenti ali naffe ekamuli olunaku olwaleero. Bannange bannakamuli baganda baffe mwebale kwagala pulezidenti. Tubayingidde mu style labadaba style era nga tuwejje embeera bwetambula tuli kamuli. bankubye I don't have any problem with you. You have no problem, but inside the car, even we have lost our gadgets here. Bananga alonze ku simu yange entono ajimpe esimu. Mbadde kulewo. Kubateerako enamba endala wano abanneetaaga for any help ojja ogenda kuyita ku namba gye jjo bateekerako wano. Bw'oba oyina eggulire lyonna yonna enamba kw'onooyita. Bannange abanjagala ku WhatsApp line yokweri WhatsApp naye direct kindly please don't call. Direct call yo simu sitegedde yo egenze. Mwe muli line eya Airtel ne ya MTN yo emaze okugenda naye WhatsApp zo kweziri. Bwe tunaba ntaddewo enamba nja kuteekayo enamba nga ya Map Media nga ya Road Transporter naye as per now direct call zange tokubako tebakufera tokuba kudda erimu eddogo simu njifunye back in my hands
kiwundu kyokka kye nnina Judy badde bankubye tubadde tugudde simu ebadde ebuze abasimu babadde kakudde bankubye ati otaddeyo ki bwemaliriza ejja kugamba akesimu then okubyebuzimyamamawote ejja kukulaga byokola ogamba ati ebisigadde bikole Map Media TV ne Map Kabwejumbira bankubye n'enkomawo mwebakirinire kamera ebyo bye musobola waguzeeyo kaadi zonna eza National Unity Platform n'oziwa ku kyalo kyo za siringi 100 lwokka mwabaliko tuwa zino zituli mu kufa sibya ate nno obwedda sinsirise zino tuwa tuli mu kufa paako kyokola ekigatta ku National Unity Platform genda mu kyalo kyo koppe namba ze twabawa genda mu kyalo kyo wakirigulirayo abantu 10 bokka obagatte ku National Unity Platform kaadi ya siringi 100 lwokka va mu kirinire kamera muli mutyabama abali ku Map Media TV paako kyogatta ku National Unity Platform ku kyalo kyo yonna tugenda kutambula countrywide tour naye gwe gye bakuzaala wabiviirako ddala mujagamba akasajja kayina olugezigezi bino ebitutta byakuggyako Museveni baako abantu boogatta ku National Unity Platform babeereyo kaadi ya siringi 10 abantu 10 ze omutwalo gumu gwokka ogulya tegukumala wakiri abantu 10 bagulire kaadi ku kyalo kyewammwe ekyewammwe sinze tozimpa genda ku kyalo kyewammwe kubira abaliyo muweereze siringi 10 awa abantu abajja obuzzi abaweeyo kaadi 10 n'omulala 10 n'omulala 10 n'omulala 10 n'omulala 10 paako kyogatta va ku live okubeera nti Map tereza kamera ebyawa toguze data togasseeko bantu togize kubeera wano tojja kutukuba tujjeko Museveni ngenda kubavumira ku live kuno paka nga ffenna tuli ku layini y'emu yakujjako Museveni oli ku Map Media TV wamma abali ku mulamwa munsonyiwe naye bano abanna Uganda tulina okubalangira bino byakulangira ffe nze bankubye nzikiridde ku ttaka bino si byabukambwe mu byabukambwe ddala era eyange muyinza ogyesonyiwa live eyange live muyinza ogyesonyiwa live muyinza ogyesonyiwa kubanga bya ddala si bya live si tetuli mu firimu bino bya ddala ojja kugamba ewa Map ojja kuvaawo tetuzze kuyisa bivulu mbusoga tuli mu kugattako bantu ba National Unity Platform tuli mu kugattako bantu ku National Unity Platform paako kyokola ekigattako oli ku Map Media TV ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bankuba gwe naawe paako kyokola waakiri ekikunyiga oli ku Map Media TV
Kiki ekirala? Mulimu kwolekera kamunye agezezaako okugamba abaana b'ekibuga abaana bakyagamba Mutugire bujjawo ebipande byo. Jjawo. Teeka eri. Mwe tetwazze kukola kampeyini abantu babiraba tetwazze kukola kampeyini temukiteeka mu maaso ga pulezidenti wali mulimu muno abanoonya obululu abanoonya bakampoomedde bateekawo ebifaananyi wano mbu tubiteeke mu kamera. Bino si bya kampeyini, bino si bya bululu, bino bya ddala. Etuddeyo oba tennaba nsooka ensitopinga eno. Andi lindako gijjayo ka ensitopinga eno nte ogende kumpya eno sezuuminga
bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ayingidde mu bitundu eby'e Kamuli. Ssanyu Jerry.